Ekikulu kya byonna twagala okusaasira omukyala awamu ne maama gwe tubadde tusinga okulaba olw'okuvibwako omwagala waabwe. Ate omwagala waabwe oyo eyasukkawo n'abeera omwagala w'abantu b'e Kawempe, naye ate naffe bwe yatuuka mu Paalamenti n'abeera munnaffe. Wadde tubeera babibiina bya njawulo naye bitugatta bingi nnyo. Ebirungi bitugatta n'ebizibu bitugatta. Era woba oyagala okugoberera bye boogera omuntu ng'agenze nti ne gwe badde bakubaganya n'ebirowoozo nga oluusi bekwagala kweggwangana mu malaka fulo. Naye omuntu ava mu bulamu bw'ensi, ffenna tulumwa. So twagala okusaasira abantu abo. Kyegerenye of course anajjukirwa nnyo nti mu Paalamenti nga Paalamenti yali akaseera katono nnyo. Ebiseera ebisinga bimaze mu ddwaliro. Naye ate bangi ne Bannayuganda abamumanyi ng'ate waliwo oluusi abaka ba Paalamenti be batamanyi. So olw'ebyo yateekawo brandi eyiye, oba ogyagala oba togyagala naye yateekawo brandi eyiye era n'atuteeka ku kuninga. Ekituufu kiri nti mu Paalamenti eno ng'etandika Honorable Busingye yateeka Paalamenti ku kuninga, si mu kuteesa naye mu bintu byali enkola ye ey'ebintu. Ogenda okulaba nti ambulance ndeese 5 oba ne bwe ziba teziriiyo ku ground. Ogenda okulaba nti ndeese emmotoka enatambuza abantu abagenda baasi ey'omulembe talabibwako mu Uganda n'ogiraba ku social media nti eyingiddewo. So ekyo kyokka nekiteeka bukosi buli muntu baga nti newoba ogenze mu nnyumba ng'eri organize ofunayo akatebe kamu k'okyusa abantu bamanye nti wayiseewo okwo nti oba wano wazzeewo omuntu omupya. So akatono akaseera akatono ke yabeera mu Paalamenti nga mulamu yateekawo mark eyinza obutabeera ku Hansard naye bw'ogenda buli wamu Google tagenda mwerabira n'Abannayuganda tebagenda kumwerabira nga bwe tujjukira Honorable Katolo Wama. So n'ekyo kitujjukiza abantu nti naffe ng'ababaka ba Paalamenti it's not all about kuteesa naye nekira nti ensi ekulaba etya ekutegeera etya. Ayinza okuba afudde nga ababaka bangi tebannamutegeera oba oliawo n'abantu bangi naye Bannayuganda bangi neddala omuntu owa bulijjo asobodde omutegeera. So tumwagaliza ekiwumulo eky'emirembe, Omukama amusaasire ebyamusabako n'abantu b'e Kawempe tubagumya. Mukama yasazeewo ate era abadde member for wassaako ate nze chairperson. So tubasaasira abantu abo bonna. Okay. I want to send my condolences to the family.